po jako akawuwo. Districts zino zikoze bubi muri Mutereko, Bunyangabo, Buvuma. Ng'omukka weefube okulaba ng'ekirwadde COVID-19 kigwawo mu ggwanga lyattu, gavumenti ezze eteekawo enteekateeka ez'enjawulo okulaba nga ekirwadde kino kirinyibwa ku ffete, nga munono mwe muli n'ey'okugema bannayuganda, nga nayo twogerera n'okugema abasomesa kubadde kugenda mu maaso mu bitundu eby'enjawulo okulaba nga n'abayizi abakyali ku muggalo baddayo ku masomero. Ministry evunaanyizibwa ku by'obulamu enokoddeyo districts eziweze 20 ezeesuuliddeyo ogwannagamba mu kugema abantu ekirwadde COVID-19 newankubadde nga zaaweebwa eddagala erigema ekirwadde kino nga ku zino banokoddeyo Butareja, Tebo, Bunyangabo, Buvuma, Namutumba, Rengo, Kakumiro ne Biko n'endala. Sinzeyo okukola obubi muri mu disitulikiti eya Butareja. Bano tebasobodde baafuna vaccines naye tebanatuuza n'olukiiko. Olw'okulaba bwe bagenda okugema abasomesa ne groups zino z'ebyogeddeko waggulu. Districts zino zikoze bubi muri Mutereko, Bunyangabo, Buvuma, Amuru, Namisindwa, Namutumba, Nakapiripiriti, Rengo, Rubirizi. Okusinziira ku mwogezi wa Ministry y'ebyobulamu Emmanuel Ainebyona agamba nti waliwo ne district ezo ezikoze obulungi mu nteekateeka eno era nga n'eddagala erisuubirwa okutuuka nalyo erituukiriza ezikoze obulungi ze zigenda okusooka okuganyulwamu nga ku zino kuliko Kasanda, Mitiyana, Jinja, Kyotera, Kabale, Mbalalako n'endala. Ate ezo zikoze obulungi oba ezisobodde performing beyond expectations. Ate ezo zigenda okuganyibwa nga bwebanga walabiseeko vaccines endala bajja kubeera prioritized, bajja kufuna doses eziwerako. Mulimu disitulikiti eya Jinja, Kyotera, Lukiga, Shema, Rukungiri, Pigi, Mitoma, Kikuube, Ministry egamba nti ekyennyamiza ly'eddagala erigema COVID-19 lyonna eriri mu ggwanga nga lyakuggwako ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno, wabula ng'ate waliwo ababalagajjadde nga tebannafaayo na kukola nteekateeka eno. Lijja kuggwawo bakuba expired ennaku 3 za Septemba. Lwaki tuvuddeyo okukubiriza districts zonna okwongeramu okuteekako kaweefube okulaba nti tetufuna vaccines eziweddeko oba eziri expired. Twagala zino vaccines zonna zikozesebwe nga tezinawera ennaku 3 za Septemba. Mu ngeri y'emu n'aba Uganda Cancer Institute nga bakulembeddwamu Senkulu Dr. Jackson Olyemu bavuddeyo okutegeeza eggwanga ku lukuŋŋaana olunaabawo ng'ennaku z'omwezi 23 na 24 omwezi guno olunaayindira ku mutimbagano ko ne ku ntimbe za TV ez'enjawulo mu kaweefube okusomesa bannansi ku kirwadde kya Kkookolo, ng'ono ayogedde ku nsonga lwaki Kkookolo yeeyongedde mu bannansi. Most important in our setting here are infections. Like, for instance, the human papilloma virus, there is another one they call Epstein-Barr virus, and then there is another one they call human herpes virus type 8. These are viruses that are very common in our population, and they are linked to the development of cancer. Ono era agamba nti basobodde okujjanjaba bannansi Kkookolo era ne bongera n'amalwaliro mu disitulikiti nga Gulu, Mbalala ko n'endala ko n'ebyo ebyongera okumanyisa abantu ku kirwadde kino. Naye ekyo nga kiriwo ekityo abantu olwedde tusobodde okuba nga tubajjanjaba. Embalala tulina kliniki ekola ng'eraba abalwadde, tulina ne kliniki endala etambula essaawa zino naye ng'eraba abalwadde mu Arua. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Naye nga kaakati tugeraganya nti eyongeddeko paka ku bitundu 7 ku 10. Ekyeriyo naye eyongeddeko naye nga wakyaliwo ekyetaaga